kire ekyakeesa olw'okusatu lwa wiiki ewedde Obuganda bwagwamu amawulire ag'ennaku ag'okuzaama kwa Nnamasole wa Buganda Margaret Nagawa Siwoza okuva olwo baatandika okumukungubagira. Leero zibadde zoolekera okuwera ssaawa 4 ez'okumakya omubiri gwe ne gutuusibwa ku Lutikko e Namirembe okumusabira nga tannaterekebwa. Ssaabalabirizi wa Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalumbowa ayogedde ku mugenzi nti abadde aweereza Katonda we n'omutima gumu. Yokaana 14:13 yagaa balina omukisa afa afira mu Mukama waffe. Maama Nnamasole ono tubadde nnyo naye mu bigambo by'okuweereza Mukama. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde mu kusaba kuno n'ategeeza ng'Obuganda bwe bafunyedde omusika nga ye Nnamasole kaakati wabula nga waakulangirirwa gye bujjako. Kyokka we njogerera Obuganda bwamaze dde okufuna Nnamasole wabula olw'okuba wakyaliwo emikolo egitambuzibwa ajja kulangirirwa mu budde obutuufu nga n'emikolo gyonna gikomekerezeddwa. Katikkiro era alangiridde nti nga Nnamasole amaze okuterekebwa bendera za Buganda za kuddayo waggulu. Bendera za Buganda zijja kuddayo waggulu ku mirongooti kutandika n'essaawa 2 ez'okumakya. Abuulidde mu kusaba kuno omulabirizi wa West Buganda Henry Katumba Tamale asabye abakulisitaayo obutemalaamu lwa bintu bya ku nsi wabula bakolerera eggulu. Oba mulabirizi oba gavumenti oba ani amaaso gaffe tugatunuulize Katonda. That's the formula. Ebyera byonna bijja goberera ekisooka Katonda. Anthony Nakibinge ku lw'abaana beebazizza buli omu ababeereddewo nga balwazizza nnyaabwe era ne bategeeza nga bwe bajja okusuuba omukwano gwa nnyaabwe wabula ne basuubiza okugenda mu maaso n'ekisa ky'abadde akolera buli muntu. Tweyama okukigoberera tusaba mutusabire okweyama okwo tukutuukirize. Okusaba kuno kwetabiddwamu Nnabagereka wa Buganda Swift Najjinda, Omulangira David Wasajja, Minisita omubeezi wa ICT mu gavumenti eya wakati Joyce Nabosa Sebuggwawo, akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba, akulira ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakungubazi abalala bangi. Abakungubazi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo omuli ebikongo okuva mu gavumenti eya wakati n'eya Ssaabasajja beeyiye ku Lutikko e Namirembe okusabira omubiri gw'abadde Nnamasole wa Buganda Margaret Siwoza eyazaama mu kiro ekyakeesa olw'okusatu. Gutusinze nnyo ayibeene. Nze Andrew Sebbira wano ku Lutikko e Namirembe mu Kampala.